naye n'awummula wabula aba teyafa. Kati ku ligimu eriwo nze Nkuba Emmundu, nze Generali Mukadonkamu, Jack Kizito mu bakyala yakikutte, abayimbi bakyali bangi bakapo bayimbi, naye buli mulembe gujja n'ebyagwo kubanga abayimbi wano bangi abaali abakabi nga batuuza bisaawe kitegeera bajjajjaffe bassebata baabituuza basudde naye kati osanga lutalo yabituuza kitegeeza gwe mulembe gwe kati mu Kadonkamu nange nze nkirina tebanyiiga walugayaga tonafuuka na kopolo. Omanyi bwe twogera message abayimbi abamu aleka okugaziya obwongo ku kyoyogedde ye n'ayagala kwanikula kyova olaba omuyimbi bye mbadde boogerako wali nti abamu tulina entalo ze sina lutalo ku muyimbi naye bw'otamalina magezi gasensinga byenjogedde oyinza okutankula entalo n'olowooza nti baakuwala ze siwala na muyimbi wa weegase ku Kizito Jackie mpalaniraako muwala ne Abdumulaas ebyo ŋŋombo z'abalya mmere ezo ŋŋombo z'abalya mmere okitegedde ŋŋombo z'abalya mmere nga bw'ogamba nti omuntu asobola okweyita kasiba ate naye nga talundanga ku nte wabula kati ffe tetuli mu mpalana tuzze kutunda luyimba kutunda alubamu ya Jack Kizito tuzze kulanga bipya mu music tuzze kuba ttiimu kitegeeza bw'olaba tutudde ng'abakadonkamu wano n'abataze gye bali nga bali ttiimu ffe okitegedde so saagala muteekewo Mbugundi ampalana babeere neeyo beewaane Mbugundi andowooza ku budde tulina bulowooza ku nnyimba tulina bulowooza kulabira famire zaffe kati tubalowoozeeko kuki waliwo ekibuuzo kye bakubuuza mu press conference okizeemu na busungu naye ng'ekituufu kiri nti abantu bakadonkamu abayimba abasinga oyinza okuba oyina mu nsawo naye ng'abasinga muli baafu no mpaayo abayimbi abaakakutwala ewaabwe ne bakulaga ebyobugagga nga bakadonkamu endabika yammwe balaga ewaka gye muva omanyi okwambala abaavu kye basooka okukola biri mu bavubuka abaakavubuka omuvubuka bw'avubuka asooka kugula simu ya bbeeyi nga toya mitwalo 2 engoye za 15 kyokka ng'asula kafaliso kayinki 4 kyokka nze nnina endowooza nti mu byobugagga byange ekisooka buba buliri nze entebe we ziba za miliyoni 3 obuliri buli nakuba bwa miliyoni 7 kuba kwempummulira kati buli omu alina entegeera ye Kyanewule Mugabi alina ssente nze nsula wuwe gw'obuuza munoonyi wangi nze nsula wuwe nze mmanyi byange awomberweko tugalingiriza byerya nze nsula wuwe abasinga bagamba mwerabira okubikola bukyali kati mwakatandika okubuuka okugaa nti mu music nyina okukola kino nze gwogamba najja ku mulembe gw'abali bonnenyeza linda olinnenya nti ku mulembe gwange saakola ki so abanaku be bali tewali munaku kuba tolina gw'oliisa ani wana gwagaa nti banaku bw'obanga tolina gw'oliisa manya teri munaku ku nsi anti ebyo mbyo lekanga ebizibu bimaze okugwa kati ng'ebyagwa gwirinda we birigwa oyo munaku w'olimulabira nti naye ate naye tomunenya kubanga kambabula ekyama kimaza music we Uganda abasinga bamaneja baava ku mulamu oba tulina bapromota ne bamaneja naye ekigambo maneja abantu tebakitegeera omuntu yenna ng'oli promota wa muyimbi ng'oba oli maneja wa muyimbi kikukakatikako okugenda ku gy'osobola yonna n'oggyayo miliyoni nga 10 oba n'oggyayo miliyoni nga 20 n'ogamba omuyimbi wo ompulira nti owaayi ndeese miliyoni zino 10 njagala ogenda okola bizinesi wali tugenda kuyimba nga bwe nzikutema mu bivvulu nekolayo daily income olabirira abaana naye kati osanze manager ewuwa enjala ebaluma n'ewuwa ekuluma bawunsa weemuluma ne DJ weemuluma mugenda okufuna ka deposit ka miliyoni emu mukatemeteme nga kaggwawo kati muli ezimbadde so tulina kukwatagana n'abamanager batulumirirwe nabo tubalumirire owaayi Gravity embeera gyali musi nnungi yafudde akaaba era asaana ziibambi simanyi oba ogenda muyimbirayo kayimba okukaaba kya bulijjo nange nali nkaabyeko nga yiga afudde nga Grace afudde kali ye akaabira kisibimanyi kitegeera ye akaabira ki embeera tewagirabye owaayi empalana mbayimbi ng'esusse ennaku zino ani naani abewalana mwatandise n'okugaba ennamba gwe lisiti ey'akadongo kamu yeeruwa kuba kati buli muyimbi yayita jje n'avaayo n'agaba lisiti anti kati ze sijja gaba lisiti kuba nze siyambe ndaba balala banvuganya abaali banvuganya kafeero basudde sebata yawummula ali muzeeyi ali mu mirimu gye gyanjawulo kati takyavuganya mulembe gwaffe kati guno omulembe ani anvuganya gwe ngenda okukolera lisiti walukaga omutaddewa simanyi gy'asula owulira mu bya mmeeya simanyi kati abo abasajja saagala boogerako mu mbuuzi ennyimba empya owaayi katogereko ku bayimbi abapya batandise okwerijja ku bayimbi abanene ensonga za Gravity ng'avuddeyo kubanga ayogera ku Bobi Wine, Chameleone ne Bebe Cool ozoogerako kirungi omuyimbi amuto okuva neerimba ku buyimbi abanene twalako n'ensonga za Alimpa nga naawe akuviiriddeyo
ku busungu obungi nawe n'akuwalampa ate ng'oli muyimbi abayimbi bali bwe bati Gravity simunenya ayinza okuba yazze enjogera oluusi ensengeka y'ebigambo osobola okujja ng'oleese omulamwa nga mutuufu nga by'oyimba bituufu naye ensengeka y'ebigambo neefuula oluyimba olubi ng'ekyandisembyeyo ky'osoosezza okitegedde kati Gravity teyabadde mukyamu wabula yannyonnyodde bubi Gravity yalina okugamba nti bannaffe akabanga ke bayimbidde bandibadde balina zifyeta balina ebifo eby'enjawulo nga mu mwezi ne bwakola ekivvulu kimu ensejja n'ekola ki nejjula kye bayita omuntu okusigala nga wakuba emmundu naye n'osigala ng'okuuma ekitiibwa nga generaali okitegedde wabula ye yakireese ng'agivuna kati awo we byamukwatidde ebitaala ne bimugatta so kati nze mbawa amagezi nti temumunenya kuba kye yayogedde yakisengese bubi naye nga tekyabadde kibi kituufu omusajja okukaabira mu bantu omusajja naddala mu abayimbi kati nga Gravity omusajja liva wala alabika mwamusunye nze saabaddeyo gye yakabye gweki ekikaabya ekyankaabya okuleka nga mukyala wange anjabulidde nga nkaagala nnyo oba nga mufiiriddwa amaziga agange bakuwayiriza obubbi ntukulanga ebiyengeyenge bikujjudde anti kati waliwo ebintu ebyogerwa nga bya kisiru naye ate era ebiyengeyenge bwe bijja kitegeeza nnyiize kyova olaba nvaawo mangu nze obusungu bwe bunkwata ennyo bwe mba sikkubye mba nkaabawo kati ne Gravity ayinza okuba naye yanyiize ennyo n'ayagala asunemu naye nekiremu owaye emmundu ozizza ddi ku kugombolola asisobola emmundu eyange bwe njiza kugombola mama w'abaana aliyewo kikyogezaako na mukyala wange nze mukubi w'emmundu ye nze nkuba emmundu kakati njize kugombolola anobe ate abalala saagala kumanya nsikulira namagwa YouTube katugambeko ku kirala nga sinnamaliriza ebintu by'obuwangwa amakanda wagassaawo abantu babawagizi obeegamba muno okuyimba kugize kati bajje basawule busabuzi abantu be bafudde bafala bwe bawulira mbu okoze omulimu omulala mbu avudde mu kuyimba ate bwe bawulira tolina mirimu mirala mbu munaku kati essaawa zino abalwadde mugenzi okujja wano ndessa abalwadde 10 mu mbuga kati essaawa zino nina ebivu kitegeeza bwe mba nsoose n'enjanjaba abantu ne bawuna ne badda ne beebaza ate ne mu music ne ŋŋenda olwo ssente zinambulirawo okubeera mu mbuga mba nkola mirimu gya bujjajjange n'okuwonya abantu n'obasomesa ennono mba sivudde mu music wabula embuga eri ku Mwenda e Bulenga nina amatwala amalala kisamula wali ku MTN ndi mu kusetingawo huyo kulana yampita kafuyiike mukono naye ndi mu kusetinga kati bw'osamira emmandwa n'ozisala enjala bulungi n'ozimu ebyenyi oba ofuna ebirungi bikweyunira nze bamweyunira bamweyana owaye enkima enkima y'omusajja vidiyo mugera ndaba enkima weyasigala byonna nali birekodinga ze balowooza sirina byendikodinga naye essimu zaaliwo zakwata era vidiyo yafulumye gyeri ku kitimba genda owandiikemu tebayambika vidiyo gyeri yafulumye dda mulabe enkima weyasigala na buli kimu kye badde beebuuza wagiteeka mu mbuga era kati essaawa zino ndeka okulunda embwa yaddungu eyiga nunda enkima oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo